abantu b'e Nakaseke bwe batyo mpozi balabise nga batwala Honorable Tamaguzi Kirinnya Mutikka babadde agenze ku mukolo mpozi ate ogw'okuggulawo Rehabilitation Center mu district mpozi ate oba ku nsalo ya Nakaseke ne Luweero bayita ku Timuna junction yawo awo nno asoose n'ayitamu ku bantu abo ng'agenda ababuuzabuuzaako mpola ekibinja ky'abasajja aba NRM abambadde t-shirts ne saati eza yero ne bajja ne batandika okubeera mpozi ng'ate bamuyiira bamukuba olwogolo era okwakana nga security ezze n'emugjawo n'emutwala mpola. Fulumya agenda awanika omukono nga bw'ogamba nti people power our power naye nga nabo bamuleekaanira waggulu nnyo bwawanika ebigalo byabwe nga bw'olaba mu katambi awo. Abasirikale bamuwerekedde mu mpola awo nga bw'obalaba. Bibadde ku njegoyego za Nakaseke ne Luweero.